Chenda mutana kawumuza tano radio omuntu wa bulijjo tuguse buseke twayogolodde bwantogo bwe muli bugwe nyingo tutuse n'enteekateeka yaffe y'Akabbiinkano k'olulimi Oluganda okuva ku ssaawa eno mpaka wali ku ssaawa 2 bwe tunakwasiza bannaffe abawootobadde. Nze Mulangira Kalema atereddewo ndi ne munnange Ndawula Aliberito muzzukulu wa Nviirimbi ezikira empalaata Pros Kabanda ateredde wali bubya okutolobya ekkalaamu nga bwagemula. Mwana akabonero kafuna kamuwa DJ Daniel yatereza malowooza ate mukwaya Jesse n'abanga atuteeka eri ku mitimbagano egyo egyammwe egya social media mwebale nnyo mwenna abateredde obulungi ennyo abalindiridde enteekateeka eno y'Akabbiinkano k'olulimi Oluganda. Ssebo omukungu wa Kabaka Mugwanya Kagombo wa Mugwanya Complex weebale kutusiima banne yatusiimye ennyo n'aga nti mwebale kuteeka ttafaali ku Buganda. Era yageye tava ku Kabbiinkano ka lulimi Luganda. Ssebo omukungu Bugwanya webale nnyo mwebalire ddala n'abalala mwenna. Radio Buddu bwetyo bweteekateeka ate ne tuyambibwako n'abanywanyi wewaffe wano wetuli bannaffe aba St Andrews Green Light kuwali ku Kapa Endagwe. Somero nno lino lyadde ne boarding lya nursery ne primary era nga mwattu tugamba nti omuyizi tumubangulira ddala bulungi. Essomero lino mwattu lya St Andrews Green Light tugamba nti tusangibwa wali Endagwe era nga tusomesa abaana bawala n'abalenzi ate nga n'abaana abava ewaka tubasomesa newankubadde tuli ba Kisulo. Yogerako naffe ku 070M 43935 oba ku 0771484 mwattu ojja kubeera nga bwotyo ensonga oziterereza ddala bulungi. Bannaffe aba Fansafe Confectionaries opposite ne office ya Meya wano mu kibuga Masaka bakola buli kyakulya omulezi keeki kwoteeka n'ebyokulya ebirala. Kaakati bagambye batya nti bonno tebagambye tebabiviramu awo baategese ekirabo ekinene ddala eri omuwala anaasinga banne mu Kabbiinkano. Bannaffe abayimuka Uganda bo bayinza kukola sabbuuni, ebizigo, ennoni n'ebyamakolero byonna ate nga balina n'ebikozesebwa. Bali ku ssimu 070060376 oba mwattu osobola okubeera nga ogendayo ne babeera nga mwattu bakusomesa okukola ebintu bino. Bawaddeyo nabo ebirabo eri abayizi baffe ababiri abanaabeera batondoka okuva mu oba abawanduka okuva mu Kabbiinkano ka leero na buli lunaku paka we tunaamalira. Winners Junior School eri gwe omuzadde ow'essiso ayagala okubeera ng'osomesa omwana abangulwe bulungi. Bannaffe aba Winners basangibwa wali mu Nnyendo Kirinda Masaka City nga wagera ku kisawe ky'omukasana. Bagga nti balina buli ekyetaagisa okubangula omwana kebibeere kukuza bitone ebyo babikolera ddala bulungi. Kaakati nno bafune ku ssimu 075M 583913 oba ku 075 253 mwattu omwana wo tujja mubangula naawe ojja kutwewuunya. Bukoma Nsimbi Secondary School ssomero lya One Level baana bawala n'abalenzi lya Kisulo so n'abava ewaka tubaaniriza. Kaakati tugamba tutya nti tugaba ne zibbasale. Ky'olina okukola kye kiruwa tuwa omwana kubanga buli ekyetaagisa okubangula tukiyina. Tusangibwa Bukoma Nsimbi ku luguudo oludda ebigasa. Tukubire ku ssimu 070M 162471 oba ku 077 56253 awo nno omwana wo tumukubangulire tojja kwejjusa. Masaka Parents Corner Worker Nursery and Primary School tusangibwa wano oyambuka ebwala. Ssomero lyaffe mwattu lya Kisulo naye n'abaana bava ewaka tubaaniriza. Mwattu tulina ne UNEB Center ate nga twakakasibwa Minisitule y'ebyenjigiriza. Tuwa omwana tumusomese ojja tusiima. Kuba ku ssimu 0758 68 976 oba ku 0774 02 549 oba ku 0752 512 15 mwattu awojja kubeera ku Masaka Parents Corner Worker. Yo management ya King David High School basangibwa Lukaya wali kulidde Lusanga okuliraana poliisi. Twaliraana poliisi kubanga twagala ebyokwerinda by'abaana bibeere ggulugulu. Tukyawandiika bano okuva mu senior esooka paka ku senior ey'omukaaga tugamba nti tuli badde ne boarding
ate nga mwattu tulina UNEB centers ku senior eyokuna n'ey'omukaaga buli ekyetaagisa mu kukuuma omwana wo ng'asoma bulungi nga tajula tukirina tukumire ku simu 0703 522 426 eyo ya baasa oba ku 0750 43 284 ojja kuba naffe bannaffe aba cake house bano nno bakola ebyokulya cakes ennene bukeeki obutono bakola kabalagala omulungi bakola birthday cakes zino pizza gino migaati menye kindeke ki oyagala bu cookies oba oyagala ka juice kacyayi kamata oba kacyayi akakalu mwatu ne bwoba oyagala kuliira wali wennyini ku cake house ekyo kisobokera ddala kubanga obutebe obulungi n'akameeza weebiri kaakati basangibwa mu kibuga Masaka opposite n'akatale kanaakapya ku kizimbe ekya Lukundo wansi wa Rasita Julius awo mu kago down awo bafune ku 0700 29 77 39 oba ku 0773 94 00 23 ensonga zitambulira eddala bulungi. Kale tweyanze omulungi awuliriza tusumuludde namanda Giravia waali namanda babiri Zahara waali ono nno wa St Mary Museyi Bigada ate namanda Giravia ye wano wazi akalo ebitakuli muonge George waali wakyotera ziwalo ziyasi waali kale awo tugenda okutandikira ntandise ne namanda babiri Zahara soko omuterereze namanda babiri Zahara salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh namanda oviiridde wa nviiridde Kakuuto ku luguudo oludde emitukula bakuzaala wa banzaala Mpumudde Kasoga mama ne taata gye bali soko batuulire salaamu mama wange ne taata wange salaamu alaykum bagambe bakutereka akabaana bantereka akabaana batumire nako mbatumiddeko mama wange Nalongo Nagadya ne taata wange Semiyingo Asumaani kati ono agambye nno ye baabawo Saalongo Semiyingo Ibrahim omumanyi gwe kkiriza bukkiriza n'okwebaza nga bwe bakutereeza akuweereza entambula yiino nono n'agamba ye muganda wo Kato Pinto mukulu Abudu Empumudde nabo bakuweereza entambula ono ye baabawo Nakato Nakasumba Hawa akuweereza entambula tiimu hip bawa bebo ba hip bebigada ba hip kale mulimu mulema Nakana Mwesezi Sango Kimbugwe Kasita Kagwa adese subira mu mulenzi naye bakuweereza entambula yiino Nasiwarita nekibuye Furuje nabo bakuweereza entambula yiino eno group member biology kale senior one bamulimu Kaweesi Nabiralo Wire Firidausi Nakato bakugaite entambula yiino kansulate tewali afuna 10 ku 10 mu biology nze taatawo Semiyingo Asumaani agende mwana wange tonswaza bammemba ba senior ey'okutaano bakulembeddwa bano Emmanuel Maria Harriet Florence Norini Naswida Latifa Sulaina Shakira Miriam Alex Godfrey Magifu nabo bagambye tubaswaza bano abakyala Mpumudde n'abaami Mama Namazi Mama Sala Mama Betty Musawo Florence Franka Kakuuto Mutembeeyi w'engoye Kojja Musoke Mpumudde Mwami Serembo wa Chapati Mpumudde bakwagaliza buwanguzi Nakayenga Jeni Ndawula Namatiko Senkandwa Namayega Wakasagga Julayina kale Mulema Eri Jenny Margaret Najibu Daphne Juliani Jones ne Mark bano ba senior yakwe bakwagaliza buwanguzi senior yokusatu class beyise ba Stargal Kansime Namayanja Alinda Nakazigo Nabawanuka Nakaye na Muganga wava munno ne Nakato
bakwagaliza buwanguzi. Ono nno maama wo Kasifa Nalongo akwagaliza buwanguzi. Mwami Kalembe Kakuute Mpumudde akwagaliza buwanguzi. None agenze maama wo Nalongo Nagadya Yudaya nkwagaliza buwanguzi. Bano bayizi ba siniya yakubirika Emirembe Akankunda Matovu Makumbi Namaganda Nakiza Haula bakwagaliza buwanguzi. Kakati mwana muwala Zahala Omulongo si kyekyo kaba kutandike n'ebibuuzo bye bitaano ebisooka. Weewaawo Zahara, njagala ebibuuzo bino obinyanukule nga bwe biwandiikibwa. Tugenze mu kwatula. Ebukojjaabwe. Ba wu ka o ezana masesana ja wa Muwe ekirala. Ekibuuzo namba 2. Bannyaabwe. ba na ya ba Muwe ekirala. Tugenze mu bisoko eyo bw'oba waganye. Okusimba olw'ekasota kisoko kitegeeza ki? kwe kubanga muli abantu bangi wantu wamu nga musimbye layini. Oba omuhwera awo kayogedde. Ne layini tukyalo zongulu balumiri. Wadde kyaganda waziro. Ekibuuzo namba 4. Yes. Okukweka enjala kisoko kitegeeza ki? Olulimi lwa Akabbiinkaniro muwonge. Awo yimirira. Waawo yogera. Kwe kulwana nga mulwanyisa bikonde. Mwapa. Kale. Kufunya bikonde ne mulwana muwonge. Ekibuuzo namba 5. Okudda mu kulyanga katonga jjula kisoko kitegeeza kwe kulyanga tomala oba kwe kulya ennyo. Tereza. Okyalina obudde. Kwe kulya ennyo. Tereza. Kwe kulyanga tomala. Wakayima. Mukawoli. jangu. Sebo kwe kulwawo nga bali. Kwe kumalira obudde mu bintu ebitali muloleka eby'omugaso. Olina kyogattako? Talina. Kulwawo kukola kintu. Genda ku mulala. Tweyanzege tambula bw'otiyita wali hajati ate mpe baasi ezo. Gwe genda mu ntebe eyo. Jangu muwongo yita wano. Namba 2 oyita wano. Namba 2 obadde kyo. Omwana abadde tena yeekoolooga. Kale tweyanza gwani? Namanda Giravia oviiridde? Viiridde lw'ebitakuli ku Noah's Ark. Noah's Ark lw'ebitakuli bakuzaala ku kyalo ki? Banzaala lw'ebitakuli town. Mu lw'ebitakuli town. Maama ne taata mwebali? Yesebo. Olowooza tebakuwulira? Banteze baba. Sooka obatumireko bulungi. Nmirako taata wange Kawesi Peter ne maama wange Naggayi Juliet timbaagala nnyo. Obaagala nnyo bagambe nze Namanda wammwe ntudde. Nze Namanda wammwe ntudde. Mulinde kyembawa. Kaakali bano bagambye nti muyizi muno Flavia Feva. Ndi mabeggawo munnange balage kyoli ogenda kibalaga. Akuweereza transport wuno muzito emitwalo gya ssente egiwerera ddala. Neno evudde eri ab'ekisa mu siniya 1 bakulembeddwamu mulungi Janet Shakira Benita Isaac bakwagaliza buwanguzi mbubalage waaka transport wuuyo ne bano abayizi ba Noah's Ark abasini eyokusatu bakwagaliza buwanguzi mbutotya ye Namanda Leste Daphne Patricia Jenny Charlotte Harriet Daphne T Shami Olivia Nakato babiri Maureen Fred bonna bakwagaliza buwanguzi. Ne banne bagamba basiniya yakubiri kuliko Rachel Christine Umar
Miria ne Flavia mbubalage ekipawa bakwagaliza buwanguzi. Namanda Giravia eno nevudde wa basa w'okunowazi aka munnange balage ekyolinawo transport wo wuye era ng'owa basa bwabeera. Kale abasini ey'okuna bakwagaliza buwanguzi kuli Kolegina Dorothy Gilibato Ephraim Hilale Beatrice Jime Ime Whitney Dorini transport wuno muzito mutwale weewaawo tutandise n'okwatula kimbuli nga bwe kiwandiikibwa lwanyi la na ezannabansasaana ya ni kinene okumanya kyowandiise wakayima namanda awo tetukirawo wakayima ekibuuzo namba 2 awo tomuwa goboko ga o ba ezannabansasaana o ga o goboko bikyaguze era tebakuwadde kabonero twagambye tugenze mu bisoko okumansa entungo mu kamwa kisoko kitegeeza ki olina obudde okyalina obudde era wakayima gosoose ogera bigambo bitayisika mu kamwa oba okuwemula bakuwa akabonero ani muwonge George. Ekibuuzo kyo namba 4 enkalajje ekisoko kitegeeza ki ekintu ekigumu olina obudde wakayima enkalajje tebagimanyi haja enkalajje kale bawulire ekituufu ly'ettaka nga si ggimu ettaka ery'olunnyo liyitibwa enkalajje. Ekibuuzo namba 5 okusuumuukamu kisoko kitegeeza ki kubanga obadde mulwadde n'owona n'otereratereramu ngambye okusuumuukamu so si kusuukamu naye okusuumuukamu okukulaakulanya kale bakuwa obubonero busatu natuula yita wali ogende tweyanzeko omulungi awuliriza ebyo wali badde wabikozeeko dda tuula gwani muwonge George oviriddewa oba kuzaala ku kyalo ki taata ne mama gye bali batumire tumira mama wange Naggayi Bena ali awo Kyakkonda ne taata wange Lubega Ambrose naye ali awo Kyakkonda Kyakkonda siwe wali namwandu Lubega awo nyini wali wansi kwasatu omumanyi awo kale naye mutumireko tumiddeko omukyala namwandu Lubega ali kwasatu ng'okkirira alinga ku bbeera ojja mugamba aludde okumpeereza ku miyembe kati ne bano bagambye nti ye katusabe Madeline sini ey'omukaaga akwagaliza buwanguzi tomuswaza n'agamba en economics class nga ekulembeddwamu Luyinda Franka Nakiwewa Morini ne Nakanwagi Habibo nabo bakwagaliza buwanguzi transport wuuyo Lubega Ivan sini ey'okutaano agambye tomuvaamu aga ali kuggwe nono n'agamba ati nti head prefect Kyotera Parents School Muwonge Shwahabu akwagaliza buwanguzi mbuye essaawa twawule abalenzi ku basajja kale nono n'agamba incoming head boy Kyotera Parents kukunda kwe korebu sini ey'okutaano akwagaliza buwanguzi Namazzi Shadi erinnya eryo nalyo zito wano ne Nampijja Angel ab'ekibiina eky'omukaaga baagaliza muyizi munnaabwe obuwanguzi mbutoti era tobaswaza nono n'agamba nti ono ye Jingo Abubeka ayagaliza Mongo obuwanguzi wamu ne Kalanza Ashirafu
ntino mukama akuteremu obwangu ono yakizimana Simon Peter ne mukwaya Richard bakwagaliza buwanguzi Kaddu John omutunzi w'amasuuti mu kibuga kyotera ayagaliza obiwe muwanguzi akwagaliza buwanguzi ono ye Julius Kake Kyakkonda nonno muwuliriza nnyo wa radio Buddo agambye muwonge kwenfiira nze maama wo Naggayi Bena nkwagaliza obuwanguzi era tonswaza mutwale speed muwonge ebibuuzo binani yabikulondedde nze yabirondedde sebo yatula kino nga bwe kiwandiikibwa kidandala ka yi da ezanamasana na da la muwonge saagambye kiddandala nagambye kidandala tomuwa kabonero okuzinda o ka wu za yi na da bakuwa obusatu eyo nziruseyo tugenze mu bisoko mpa amakulu gaabyo okugombwamu obwala kisoko kitegeeza ki kitegeeza kukwatibwa ng'obadde omumenyimu amateeka n'okwatibwa abyo ebyokwerinda ekyo kimala bakuwa obusatu okukomba mu kibatu kisoko kitegeeza ki kitegeeza kukuba nduulu bakuwa obusatu n'obusatu nja kukikubuulira edda olugendo okuteresa embwa kitegeeza lugendo kuba luwanvu bakuwa obubonero obusatu tambula dda ku muzindaalo tweyanza egegwani ani ziwa aloziyo oviiriddewa ziwa aloziyo enakatogo kiriruddewa ye mwategedde nti omusomo gw'olulimi oluganda gwakulwa mukaaga luno mukimanya era gyemuli kale ku lunaku olw'omukaaga gwabadde tannategeera waliyo omusomo gw'olulimi oluganda mukimanya Blessed Sacrament nkugamba lunyenyo nti gwe ayagala okumanya ebisingawo kwibira ku mwami Jingolo Naddi bwana bwankoko ku nooti 7 nooti 1 6 26 Mama ne taata gye bali? Batuddewa? Batudde Kyasimbi mu ggomero lya Nabigasa. Batumire? Mami omulungi n'amatovaali eki ne taata Nzaala Ziwa Joseph. Mbaagala nnyo era mutegeeko endindo wammwe Zwaloziyasi. Bagambe sigenda baswaza. Sobola baswaza. Kaakati no Belinda, Kathe, Liliani bagambye nti tobaswaza. Bano bagaye from your lovely friends. Nasubuga Shanita ne Senyondo Ronadi bakwagaliza buwanguzi ng'obeebaza nno. From Babula to Alois tonswaza. Omukwana Alois fe abayizi ba siniya ey'okusatu tukulembeddwamu Hedigaalo Shaloni awamu ne Namuyiga tukwagaliza buwanguzi totuswaza. Sijja baswaza. Nono n'agamba atya bono naga nti ow'omukwana Alois lukiba kuyita wa mukwano yenna muwulya nakuyise bw'atyo Eva sini ey'okusatu akwagaliza buwanguzi ono agaye nti mutabani wange bambi weesige Mukama ajja kuwanguza nze akwagaliza obuwanguzi ze kitaawo mwamizi wa Joseph kwali bulo big up fe baganda bo omuli Vincent Kyeyune Nangonzi Joan Sembusi Richard Nakaziwe Lydia Nabulime Christine ne Nandija Fausta tukwagaliza buwanguzi agaye nti mwana wange omulungi Ziwa Loziyasi nkwagaliza buwanguzi bwokka tonswaza era nsaba Mukama kulembere nze maama w'omukyala Matovu Harriet Saba Kristu Migonge baba Saba Kristu webali nnyo kubeerayo omuyizi wange obwesigwa bwonna buli mu ggwe St Peregrine tutumbudde obuyizi tubutadde mu ggwe aba St Peregrine totuyiwa nze baasa omwami Sennabulya Michael head prefect wa Farosias gwe head prefect wagwa mu bintu agambye yewojje Godfrey history teacher agayita omuswaza munnange HP waffe webale kutuuka awo naye totuswaza fe Nakirijja Vanessa ne Ninshima Samira senior 1 Ziwa HP waffe omulungi ennyo munnange nkwesize nnyo totuswaza nze namuli Valeria senior 1
ono nawandiise bingi. St Peregrine Students Association n'akasanduuko akataddeko ow'omukwano Zwalozias abayizi ffenna aba St Peregrine tukwagaliza buwanguzi totuswaza ekyo kyoliko kya muwendo era bangi bakiyaayaanira beesunga olunaku lwe balikituukako naye kyagaana ataddeko omukono Lays Tracy omukwano Zwalozias tukwagaliza buwanguzi fe ab'ekibiina ekyokubiri yani tukamushaba Nalubega Virus Alwango Virus Serende Mugagga Muchunguzi Kuzairu n'abalala omukwano Aloizi lijja balisalako nno bulungi bambi ono Viola yalisazeeko bwati agambye tomuswaza fe abayizi ba siniya ey'okutaano Nabadda Bridget Namatovu Ronald Sevume Henry tukwagaliza buwanguzi ziwankwagaliza buwanguzi bwokka nze asikali Karohanga Freddy kale ogula gate nno ngajja Aloysius Totya obubuuzo bwa bulijjo tebogoteesa ono nno ye Shamira yagambye bw'atyo kale n'entambula n'agiteekamu head prefect waffe webale nnyo tukwagaliza buwanguzi nze Matovu Ronald siniya ey'okutaano omukwano Zwaloizi tukwagaliza buwanguzi bwereere fe ababo Namugerwa Nampijja Naluwu ne Najjuma nono n'agamba nti bambi Aloizi wabula sikyalina kyakugamba nze nkwagaliza buwanguzi Eve Nakajja siniya ey'okubiri kaakati kaba kutwalaganye loziro abo abakugamba mbu bali naawe nga gwe bakulese mu kaguli wekka bakulimba faafaagana bibyo bino byenkubuuza ani ebikulondedde okwatula oluguve la wu ga wu va ezanamasa sana ne awo no ogwiridde owandiise oluguve tugambye oluguve ekibuuzo namba 2 togwamu maanyi ekipi akakuba mazzi ka ka u ba mpulira ma za ezanamasa sana ntyo neyi bakuwe busatu eyo nziruseeyo ekipi ngenze mbisoko okutunula ekikapwa ng'enkoko ebiika awali embwa oba kapa kisoko kitegeeza ki seba okutunula ng'oli eraliikirivu bakuwa obubonero busatu ekibuuzo namba 4 okulwebudde okutwala okulwala omusujja sebo ndoko kubakulawo okukola kintu ate oluvannyuma ojja kwonoona bakuwe busatu omwana abadde atya ddala namba 5 okwokerwa erwabenge okwokera erwabenge sebo okukuba musana kwokya nnyo olira bibyo sana kwokya nnyo okyayina obadde oli ku lugendo olira bibyo negukokera wakayima Hajjati salaamu alaikum kutambula nnyo omusana ne Hajjati opanzeewo bulungi panzeewo naye waganye omulala tewali bawe ekituufu kutawaanira bwereere kuba kutawaanira bwereere omusana tweyanza nnyo tweyanze mukulu Jesu wadaga nti era bwe gukusanga embakobu guba gulina kwokya bannange dda ku Mande ng'ennaku z'omwezi 12 tujjako akawuuwo omutendera gwavaawo mpiteewo omutendera ogwokubiri Kawesi Edgar Northern Vocational High School gosooka mu nsiike ojja kuba ne Sekidde Arthur James Owakikungwe Secondary School ojja kuba ne Nakazi Florence Malongo Baptist ate obeere ne Kasule Joseph wa Kaboko Secondary School awo ku Lwokubiri tubeere ne Sega wa Joseph Kikungwe Secondary School Bukirwa Shadia Kyotera Parents kwagala kwe Juliet Malongo Baptist ne Nakigudde Jennifer owa St John Mary Muzeeyi Bigada ndowooza gundi ogenda kumugamba. Kakati ku nnaku Lwokuna
manya ku lwokusatu tujja kubeera ne Seru Peter, Isaac Newton, Kikabi Ivan, St Paul Kyanokozi, Wampi Ashad wazaayirwa Africa with Love n'omulala agenda okuva wano ku lwokusatu tujja kuba tukubuulira. Ku lwokuna tujja kubeera n'Eddembe Ibrahim, Isaac Newton, Sejirinya Ali Kings High School, Waswa Paulson Exodus High School n'omulala ava wano kuba twagalawo babiri olwaleero mumujja kuba balwakuna. Olwo ku lwokutaano tubeere ne Sekanjako Achilles Notre Dame High School Nyendo ewa mukulu Isiko Sebandeke